Mu weekend era agamu ku mawulire agasobodde okubaate nga gatambudde omukulu Bebe Cool alina obuvuyo bwagamba nti yasobodde okubaate nga akola okuvaako side z'embaba embalala wabadde ekivulu kye bakiyita ekiniiro Radio West ne TV babadde balina enteekateeka yaabwe kati Abayimbi omukulu ono Bebe Cool obudde bwe yatuukiddemu buyinza okuba wadde buyise nga ayagala kukolerawo kyayagala ate nga ne ba stage manager balina enteekateeka erina okugenda mu maaso kati okuvaako embala n'abayimbi baayo bagamba nti bakooye ejjoogo ly'abayimbi abagamba nti bava mu central abava wano Bebe Cool bye yakozeeko bagamba bwe bati Bebe Cool wise emirundi emeka Bebe Cool oguno murundi gwa kashatu guno gulinga murundi gwa kusatu Bebe Cool ngokola ekintu kibi Bebe Cool lekera okufuluma Kampala no jamuko district sendala notuka yo yagala omanyirira y'abayimbi bayo Bebe Cool wakayimba ku kinihiro kati guno murundi gwa kusatu ngokola ekintu Bebe Cool bwoba manyinte ndongo yakuweddeko obola banga abana bakusinga hype ku stage bakubana music giveko sigale wotandike kuya sente za YouTube zokka tokubasa kuyija show okahika oshayina zechiro ninga shayitano zechiro oyo kashangu umuntu ali ya stage ngo abako no mushongozi wa western okahika jangu bamuhanure yo how Bebe Cool takatikati yangabo kujango ina mahe no tambala n'abasirikare bina mamundu aba UPDF noza kwijosha ohikati ahamanyo cyankaranye buri kimwe cyone kiwashanga yesterday twabade mu kinihiro wari wekinihire kibera mu mbarara Abayimbi bona King Michael yabade King Michael yatuse ku kifasa wa 10 nabera mu moroka ye nabade naye nabera mu moroka ye nabera patient ne wajyo muyimba mu itafiki fa Michael yatuse sawa 2 nabera mu moroka ye nabera patient ne wajya karoka sita yaze sawa 3 nabera mu moroka ye nabera patient ne wabera wo reji yatuse sawa emu reji wano yasinga amanyi mu Western Uganda naye yatudde aya bazi tokimanyi nti Bebe Cool bakikubadde be bayimbi ba Big 3 talina kulinda era obanga oli stage manager abayimbi bano Chameleon Bobby Wine Bebe Cool ne bajja ne bagamba nyimba kati era woganire bakuyisaamu eggaali gomanyi abakulu babano abayimbi okuvaako mu Western Uganda bo bagamba bakooya kamanyiro ka Bebe ne Bebe Cool nga munene bana timukuza kumana mwijo mukamu katujogera umuka Bebe Cool twara kamanyiro kawe reka kumana umanyira abantu abeshongozi nabona abeshongozi Bebe Cool no wasako no inamani kongera sitachaza inamani mu klasta ye inamani side yeye mu Western Uganda sitachaza inamani kana abantu bamukuru Bebe Cool watanchefutera abantu watanchefutera MV po mutire bikonde kabaka Saimo president wa umma wa mutere bikonde na baba usabawe osikira mwanya shahirina obiyotaka mazirona ngwaneda chikibi watakujangura sitachaza bamu stopping bamuhe yiwo za stage how namwe nyenda kwebaza MVP we bari muno MVP yangire MVP agambire nakogo Bebe Cool yambye ati sebo nze ngendera ku program kandi kinda batabamba Blaming TV West na Radio West ngo organization yabo nimbi no Bebe Cool izire yashanga ro program yatandika kurega stage manager obira MVP ngo ayihe yo Rasta Charles wabe no yazayo immediately Rasta Charles wabe yaheza kuza stage no muri yekiti nyine henku Blaming TV kitegedde Bebe Cool yabadde atuuka ku stage omukulu sizira ku mukulu no bwategeeza nti wali omukulu wa Metadani MVP yabadde stage manager ku kivulu ekyo kati Bebe Cool nga waliwo omuyimbi wa bamuyita Rasta Charles muyimbi wa maanyi nnyo eri mu Western eri Bebe Cool yadde agamba aveeyo yayimbe mbwe ekikonde kyanyose gwe kyabadde embalala tuyinza kujja wano embalala noyagala omanyira abayimbi b'embalala batwalenga kasasiro ekinihira ekyagwera ky'ekimu kye wakola bananga batuuka Bebe Cool mugambe abana banyivu abana bali mukola na maanyi wano bibatukeeye wamwe temagala baba platform kuba kwija Kampala tumugenda kuba platform tumugenda kubikiriza ko shongora events zanyu za rugo kungani tutwafunire chance twine kivura kutufune bivuru nka university in ebikwasa kuleto mutwaro gw'abantu nkiti nihiro nkibo once na ya nicho kikwasa kurunana abantu abakiko mutwaro guma kikabareta ahantu hamwe abakiro ndo hika stage ojanja wazi royi kimukozere kubi na mwenu Bebe Cool kikuyambe no kugira ngo rijabira ryo mu motoka arahari takimanyire bwanyuma waheza kora kavuyo notera abantu da ono sindika ngo naragira sebo ngo bihe bamuheyo nyoni nyenda kweshongora MVP kwa yanjire watakumurega aya basi abayimbi obawulidde okuvaako mu Western Uganda bagambye jogo ddyo balikoyedde ddala yareka ngo abana babanze beshongore konka Bebe Cool kirasho shahina immediate ataka mazoro na chikibire habara hora sitachaza stage yanyango bamuheyo ngwena ndakweshongora futa how abantu niwo bese no kimango mbata bizira haruma bara sitachaza no kimango yo Bebe Cool bero sako no mbata bizira tine muna abantu 10 konka nakweshendereza abeshongozi ba Kampala mukama chikoze truth mureke kumana mwijambara mukatujogera witu ujya tired of you mureke kumana mwiko mulimbara mukenda ngo mutujoge aya basi bajja bajoga mulimba okuvaako mu management ya Gagamel omukulu gwe bayita Roni Mutabazi ng'ono ye manager wa Bebe Cool
avuddeyo n'ategeeza nti abantu b'Embarara babeebaza olw'okuba tebabawagidde bulungi nnyo era bawa ekitiibwa abayimbi bonna ab'omu Western Uganda ebyabadde ku kiniiro. Tewali muntu n'omu yalwanye na muntu yenna. Bagamba nti Bebe Cool yatuuse essaawa 6 ez'ekiro era yatuukidde embudde obw'okuyimba, wabula stage manager yabagambye balindeko Rasta Charles amalirize okuyimba era baalinzeemu akadde katono nnyo. Bwe baalinze awo ate era stage manager obudde bwatuuse ne bawakalo kasiita obudde bwabwe n'asooka era n'ayimba ne bagumiikiriza, wabula bo basobodde okubata ebintu babitambuza bulungi era ng'ab'e Western Uganda tebalinaako buzibu wadde n'akamu, naye ng'embeera nga bwe yabadde ku stage nga MVP bamusumbuwa. And some of us could have got some money. We wait until over at 20. Go. So in the audition I got a chigro. Promotion was on his shot. Go. No, my Chizavina Chimaka, the promotion was in Naka Asha. Go.